emitwe gy'amawulire. Omuyimbi John Black avuddeyo ne yeegaana akatambi k'obusegu akatambuzibwa nti si yakalimu wabula ate twongedde okubuzaabuzibwa n'agambibwa nti ali mu katambi naye wavuddeyo n'agamba nti si yakalimu. Abatuuze b'e Matuga bajaganyizza oluvannyuma lwa loole y'emmere okugwa wabula ng'ate ye Buchaman avuddeyo ne yeegayirira Bobi Wine amutaase mu kiseera kino. Omugagga Lwasa naye ayongedde otubuzaabuza wavuddeyo ate n'agamba nti ali mu katambi k'obusegu akatambuzibwa ddala ye Diana Nabatanzi wabula ng'ate ye Prime Minister Rubina Nabbanja ayogedde olunaku ssente abantu lwe bagenda okubeera nga bazifuna. Leero mazaalibwa ga Bad Black Masolo Queen wabula ng'ate ye Zari ne Daxtalion gwe tubadde tumanyi nga muganzi we ebyabwe birabika byakomekerezeddwa maziga. Mu byewuunyisa tukuleetedde omwana Joseph amaze mu kiraasi emu emyaka 15 galindirire mu bujjuvu. Kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza amanyi Omumbejja Aisha Nassolo tusa okulabika ng'ate nkutuusako amawulire agasobodde okubeera nga gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate n'amawanga amalala agatwetoolodde wabula nga gwe ate nasubscribinga nakusaba osubscribinga oteekeko ne kadde tusobole okubeera ng'ate tutambula olayikinge ne vidiyo eno. Ntandise n'omuyimbi John Black ffenna gwe tumanyi obulungi ono nga kinajjukirwa nti waliwo akatambi k'obusegu akatambuzibwa mu zino ennaku ng'era kagambibwa mbu John Black yakalimu wabula tusobodde okubeera nga tuvaayo n'abantu ab'enjawulo okutangaza katambi kano ne tugamba nti nedda bannange ono ali mu katambi si John Black era nga tulina n'ekifaananyi ky'omuntu agambibwa nti yali mu katambi kano. Era management ya omukulu ono John Black evuddeyo era neeyongera okuggumiza nti bannange oyo ali mu katambi ako si ye John Black oyo muntu mulala nnyo afaanana John Black. Wabula tubadde tukyali awo ekisinza okubeera ng'ate kyetukuba encukwe ye muntu agambibwa okubeera nti ali mu katambi kano era mbu yafaanana John Black naye okuvaayo ng'akaaba n'amaziga amayitirivu ennyo nga naye agamba nti bannaye bamuwaayiriza si yali mu katambi kano. Kaakati naawo bannange twongedde okubeera nga tubuzaabuzibwa ku mutuufu ani ali mu katambi kano kubanga ekyamazima wotunuulira John Black n'omukulu ono bafaanaganira ddala. Wetutandikira ku langi bonna baddugavu height beebamu wetudda ku bintu bye baagala gamanga galubindi ze batajja ku maaso John Black n'omukulu ono beebamu. Chain ebeera John Black mu bulago n'omukulu ono naye bw'atyo waali saakaate n'enviiri n'ekika ky'enviiri era abakulu bano basala ekika kye kimu. Kati awo mu butuufu bantu bangi nnyo babuzaabuziddwa ku mutuufu ani ali mu katambi kano kubanga John Black gwe baakasibyeko nti yeye wabula ate yagambye nti si yeye ne management ye netangaza nti si yeye wabula ate n'ono agambibwa nti yali mu katambi ako naye yavuddeyo ng'akaaba amaziga amayitirivu nga naye agamba nti si yeye. Eby'omuyimbi John Black nga tubitadde ku bbali ate bba abantu b'e Matuga ku mabanda munnange bakedde kujaganya ng'akimezezza okwenjala nti we siikoze waakiri naawuuta anti munnange loole y'emmere ekedde kubeera ng'ate yeebunduggula ekigo ku ssaawa emu. Loole eno ebadde etisse emmere ng'obummonde ssaako ate n'amatooke era abatuuze abazze okubeera ng'ate balaba ekibadde bannange ekituuseewo buli omu munnange ate abuuseewo awo n'enkota y'ettooke abamu obummonde nga mubalaba ate awo bannange mu bifaananyi munnange ekyo kino kye bayita blessing in disguise ono akaaba gwe ate munnange ng'omukisa gwawe guli so nabo lockdown we batyo basobodde okubeera ng'ate bagiyita mu kuba ekyamazima bba abantu embeera gye balimu mbi era guno baagulabidde ddala nga mukisa loole y'emmere okugwa. Wabula ng'ebyo tubitadde ku bbali omuyimbi Buchaman ffenna bwe tumanyi obulungi ono yeeyita pulezidenti wa ghetto we twogerera ali mu kusattira ali mu kwetonda oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu nga munnange akolera NRM we twogerera yavuddeyo ne yeetondera Bobi Wine ate era bw'atyo n'amusaba amuyambe wabula nga si Buchaman yavuddeyo yekka mu kiseera kino wabula kinajjukirwa nti n'omukulu Isima Olexas oyo gwe tumanyi obulungi naye mu biseera bino ate ali mu kusattira kubeera ng'ayagala ate kwenyega mu NUP.
bonna babadde ba NRM naye essaawa eno bavuma NRM bagamba nti NRM terina kye bakoledde era mu kiseera kino baagala kulabika nga ate beegatta mu NUP. So omukulu ono Buchanan yavuddeyo bambi ne yeegayira Bobi Wine amutaasa amuwe ku ssente kubanga alina omukyala ali olubuto ate embeera gye balimu essaawa eno mu lockdown embeera nzibu nnyo, bizinensi zaabwe zaggalwa so kati tebalina we basobola kubeera nga ate bajja ekyokulya. Yayongedde okutangaaza n'agamba nti NRM yo yamusuulawo oluvannyuma lwa kampeyini okuggwa kasita yamala obbakubira kampeyini ne bakasuka eri. So mu kiseera kino munnange ali mu kwegayirira Bobi Wine amutaase. Wabula ng'ebyomukulu Buchanan tubitadde ku bbali y'omugagga Lwasa ayongedde okubeera ng'ataatu yeeyongera okubeerera ddala ng'atubuzaabuza. Eggulo mawulire g'eggulo navuddeyo ne mbagamba nti omukulu Lwasa yavuddeyo n'atangaza n'agamba awo yali mu katambi si Diana Nabatanzi. Wabula leero ate yeeyongedde okubeera ng'atubuzaabuza. Babadde bamukolako wali interview ku Urban TV munnange ate n'agamba nti oyo yali mu katambi ddala ye Diana Nabatanzi era we bamubuuzizza nti nno wamulabidde ku ki ye yagambye nti maloboozi era ye yagambye nti oyo omuwala gwe bali mu kutambuza mbu yali mu katambi ebyo bali mu kubijingirira naye ye yagambye nti oyo Diana Nabatanzi lwakuba nti kati bali mu kubikyusakyusa babikyusakyusa babibuzaabuza. Wabula ye yaggumizza nti oyo Diana Nabatanzi era yagambye nti ow'omuzeegu aba wa muzeegu embulumu emize gy'embuzi gijja kuviirayo ddala abantu bonna ate basobole okubeera nga bagitegeerera ddala. Wabula kati nze naawe wenkubuliza gwampuliriza ti ffe tutalaba ffe tutategeera oba kuba ekyamazima oba wasobodde okulaba akatambi kano osobola okirabira ddala nti oyo si Diana Nabatanzi wabula baafuna engeri gye basalamu ebifaananyi omuntu oyo woomulabira ddala olabira ddala Diana Nabatanzi wabula ate ye Lwasa aggumiza nti oyo Diana Nabatanzi awedde emirimu. So bannange kati ono yeeyongedde okubeerera ddala ng'atubuzaabuza ate ng'eggulo yagambye si yeye kati ate atukakasa nti oyo yeye. So bannange byebyo eby'omugagga Lwasa oba biriggwerawa nze naawe. Wabula ng'ebyo tubitadde ku bbali ate ye Prime Minister Robinah Nabbanja ono yavuddeyo n'atangaza ku lunaku ki abantu lwe bagenda okubeera nga ate bafuna ssente era bw'atyo yagambye nti ku Lwokubiri n'Olwokusatu elisiti z'abantu zijja kuba zimaze okubeera nga ate ziteekebwateekebwa bulungi ng'abantu abagenda okufuna ssente ezo bamaze okubeera nga bategeerekeka era n'agamba nti ku lunaku Olwokuna abantu lwe bagenda okubeera nga ate munnange bakola ki nga bafuna akasente kano. Wabula okusinziira ku lugambo lwe nafunye nawuliddeko mbu abantu obukadde 2 bokka be bagenda okufuna ssente zino ate jjukira ng'eggulo we nakugambye nti abantu abaliko obulemu abakadde saako n'abakyala be bagenda okusobola okubeera nga ate bafuna ssente zino. Bano abalamu abasobola okwekolera abayuno abadde bamusindikira ssente ziyita ku ssimu ye buli mwezi abo ssente zino baziri bbali nga mu ddalizo. Abantu abagenda okufuna ssente zino be abantu abali vulnerable. Woba omanyi nti nno weesobola biki zino ssente toliiko. So bw'atyo yayongedde okubeera ng'ate atangaaza n'agamba nti abantu bo ab'omukyalo tebagenda kufuna ssente zino lwa nsonga basobola okwetetenkanya nga nammwe mubimanyi balina amalimiro basobola okulima emiti gya ffenekedo biki miyembe twala tugende bagagga ab'omukyalo. So ye yagambye nti ab'omu bibuga ate abateesobola be bagenda okubeera ng'ate bafuna ssente zino. Wabula ekyebuuzibwa ddala abantu abo abatuufu okufuna ssente zino ddala banaazifuna nga sisitimu ya Uganda yaffe bwe mugimanyi. Bano bwe banaawa okubeera ng'ate bawa ssente abantu abo ddala banaasobola okuzibawa nga bwe banaaba bazibatumye okuzibawa. Kubanga kinajjukirwa nti ku mulundi guli waliwo abantu be bawa akawunga n'ebijanjalo okubigabira abantu. Wabula ekyasinganga okutwewuunyisa nga bayinza okugamba nti kati leero tuli mu kitundu kino tuli Maganjo. Wabula ogenda okuwulira ng'ate abantu b'e Maganjo bakukkuluma nti bo tebannabalabako kati ne weebuuza baabaddewa. So bannange twesabire katusuubire nti zino ssente ddala abantu banaasobola okubeera ng'ate bazifuna munnange. Wabula ng'ate ebyo tubitadde ku bbali leero munnange mazaalibwa ga Masolo Queen Buddy Black era nga bw'ati ajaguza olw'okuweza emyaka 32. Tukwagaliza amazaalibwa g'essanyu Masolo Queen Buddy Black Katonda ate ayongera okubeera ng'awa emikisa emirimu gy'emikono gyo. Wabula ng'ebyo tubitadde ku bbali ebya Buddy Black ate ye Zari nono abadde muganzi we Dark Stallion ebyabwe birabika bya endingidde up in tears kubanga kigambibwa
bwambu Zari ono alabika n'atera ate okubeera nga addamu kikwasaganya ne Diamond Platnumz. Era nze naawe ampuliriza tukikkiriza nti mu butuufu ennaku zino Zari ono abeera nnyo ne Diamond Platnumz. Wano wali babeera babiri. So bannaye naffe bulijjo twewuunya nti omusajja ono akyalina bbuba ye yabaaki bw'ati amututte amulambuza amaka ge ate akoze atya bagenzeko awutu n'abaana ate eno alina omuntu omulala. So munnange weebata ebyabwe byaweddewo era leero alina akatambi ke yafulumizza omukyalo ono bw'atyo n'ateekako ne posti ng'agamba nti agenze yadde mumisinga naye kamuleka agende ng'ategeeza Dark Stallion era nga bw'alaga empeta bw'ati nga naye w'omulaba awo empeta eyo efaanaganira ddala n'eya Diamond Platnumz. So okusinziira ku lugambo lugenda mu maaso mu nkuba eyo ekigambibwa mbu essaawa yonna we tuwulira nti Zari yazzeemu ate okubeera nga akikwasaganya ne Diamond Platnumz tetwewuunya. Geega ate munnanga amawulire gensobodde okubeera nga nkutuusaako wabula nnyinza okudda ate ne nkuleetera amawulire amalala. Wabula mu byewuunyisa tukuleetedde omwana ono ayitibwa Joseph oba muyite muvubuka oba mwana kubanga atemera myaka 21 egy'obukulu. Wabula ng'ono ekyewuunyisa ekimuliko kwe kubeera nga yakamala emyaka 15 mu kiraasi emu bw'eti. Okay. Munnanga omwana ono okusinziira ku maama we agamba nti omwana ono bambi alabika alina ekikyamu ku bwongo okubeera nga tasobola kubeera nga akwata byasoma. Omuntu waba amusomesezza essaawa eyo byaba amusomesezza bikwata, wabula we wayitawo akaseera n'amubuuza ki kye basomye aba takyakijjukira. Kale n'olw'ensonga eyo omwana we agenze nga repeatinga buli kaseera yasemba ate nga tebasobola kubeera nga bamupromotinga omujja mu kiraasi emu omuzza mu ndala lwa nsonga aba akoledde ddala bubi. Wabula nga yakamala emyaka 15 mu kiraasi emu, and that is P1. Abantu be yasoma nabo abantu abasinga obungi bagraduatinga abalala balina ku mirimu gyabwe bakola. Ekisinga n'okutukuba enkikwe nti ne class teacher w'ekiseera kino yali classmate wa muvubuka ono Joseph. Can you imagine? Class teacher we amusomesa essaawa eno ate yaliko classmate we nga basoma mu kirasi y'emu. So munaye kyekyo ekisinga okubeera nga ate kyewuunyisa ku muvubuka ono. Wabula nga bambi okusinziira ku maama we n'omwana ono yennyini bayitawo omwana ono omulaba olabira ddala omwana omuto naye era woba omutunuulidde omubiri olaba nti gwa kintu kikulu naye ate face n'enjogera ye woomulaba era ayogerera ddala ng'omwana omuto wabula gw'omubiri engeri gye guli nti gwasiba womutunuulira omulabira ddala nti ono omusajja mukulu munnange. Wabula ng'okusinziira ku ye ne maama we omwana ono mbu ayagalira ddala okusoma era maama we yannyonnyodde n'agamba omwana ono akeera n'amukolerako bulungi emirimu gy'ewaka gamba ng'omukimira amazzi n'ebirala era bw'atyo n'ateekamu uniform n'adduka ku ssomero. Akeerera ddala okubeera ng'ate agenda ku ssomero era tayossaamu lunaku yadde n'olumu. Mama omwana ono agamba nti omwana we bambi ayagala nnyo kye bayita okusoma era tasobola kukeera ku makya n'agamba nti omwana we asemba lwakuba tayagala kusoma. Agamba nti omwana we ali committed nnyo ayagala kusoma era mbu yamugamba nti ayagala kusoma ate afuuke pulezidenti nti okubeera pulezidenti alina okusoma so ye yamugamba nti alina okusoma. Wabula ng'omwana ono agamba tekisinga omunyigiriza be bantu okubeera nga bamujereegerera bamubuulingayo nno okuviira ddala ku bayizi mpaka ate ku basomesa bonna bamujereegera nga nammwe mubimanyi. Fedde omwana yasigalanga mu kirasi nga tumuyita jjajja naye kati ate ono amaze emyaka 15 mu kirasi y'emu. So ndowooza you can imagine the situation gy'ayitamu okuviira ddala ku baana n'abasomesa ate nga abasomesa abamu baaliko ne bakilasimeti be. So osobola okubeera nga ate munnange okitegeera. Maama w'omwana ono ye yagambye nti omwana ono yeerabirira ddala era nga kye kizibu ky'alina. Ekizibu ky'alina kyekyo kwerabira era yayongedde okunnyonnyola n'agamba nti naye kennyini ayinza omutuma ku dduuka n'amugamba nti munnange genda ogule sukaali ate ye mu kifo ky'ogula sukaali n'aleetamu munnyo. Era maama we agamba nti yamala ekiseera kiwanvu nnyo b'ebbanga ddene ng'ayomba n'abantu b'oku dduuka kubanga ye omwana yamugamba nga genda oleete sukaali omwana ng'aleetamu munnyo. Kati ye ng'omuzadde alowooza omwana we yatuuse eri yabagambye nti mumpe sukaali bo ne bamuwaamu munnyo.
so yagendanga maaso n'okubeera ng'ayomba nabo paka ab'edduka bwe bamumanyiira ate naye n'atuuka ekiseera n'akitegeera nti omwana we yaliko ekikyamu era bwe yamubuuzanga nti lwaki oleese kino mu kifo kyakiri nga ye amugamba nti neerabira kwegamba obuzibu bwe bambi kwerabira. So y'ensonga lwaki omwana ono amalidde ddala emyaka 15 mu kiraasi. Abantu bonna be yasoma nabo baamala dda bagraduatinga, balala na baminisita, balala basawo, abalala basomesa, kugamba bali mu bitundu eby'enjawulo bakola, wabula ye akyali mu kiraasi emu. Kiki kyolowooza muganda wange ku mbeera eno? Ddala omwana oyandikulaze bw'ati nti mu butuufu obwongo bwo obusoma talina, wandigenze mu maaso n'okubeera ng'omuweerera asigale mu kiraasi eyo myaka gino gyonna, oba omwana wandimuggyayo n'omutwala mu bintu ebirala. Muganda wange nsaba obeeko ate ky'oteesaako naffe, n'obeera n'omwana ekika kino ne wasigala busigazi mu kiraasi emu emyaka ng'etaano oba emyaka ng'esatu, butuufu omuzadde ng'omuzadde otuuka n'okkiriza n'ogamba ddala omwana wange mbadde njagala asome naye ekyamazima obwongo obusoma bwo alabika talina. Omwana n'omuggyayo n'omutwala mu tekiniko ate n'asoma ebintu ebirala. Ekyamazima kiri nti abantu abamu bazaala wa tekiniko ezo, naye ate omwana senga aba tayagala kusoma obanga bwo obwongo obusoma talina, okusinga bimusibako ng'era tagenda bikwata, omukwata n'omutwala mu tekiniko n'asoma eby'emikono. Omwana n'avaayo n'amanya nti agenda kufuna omulimu akole. Bangi nnyo bayitidde awo ate era bali successful nnyo we twogerera. Abalala bagenda ku tekiniko ne basoma ne bagenda ne beekolera ssente zaabwe era ne baddayo ne basoma ate bino bye baaleka nga bamaze otegeera amakulu gaabyo. Naye ekyamazima omuzadde olaba omwana ng'ebyokusoma si byaliko, tabitegeera bulungi n'okubyagala. Mulimu abaana nga naturally tebaagala na kusoma. Omwana mutwale ku tekiniko okusinga gwe kennyini okwonoonera ssente ate naye kennyini okweyonoonera obudde. Oba omwana muwala oba mulenzi, ate wali abawala bakula mangu. So omwana ayinza okuba asoma naye ng'olabira ddala omwana by'asoma tebitegeereka naye ng'ate gwe okyabimusibyemu. Emyaka gimugendako, ayongera kkula, so w'omubulanshinga n'omutwala ate mu gundi endala n'asoma yawo kakoosi ate akagenda omugasa mu maaso, nze ngamba kiba kimukolera ate naawe omuzadde kiba kikukolera. So bannaye ekyo kye nsobodde okubeera nga ate njogerako olunaku olwaleero. Mbadde bawuliriza balungi, mwebale kubeera nga ate muwuliriza amawulire gaffe ate n'ebyewuunyisa mu nsi. Nkusaba oteeseeko naffe ku mawulire ssaako ate munnange n'omwana ono Joseph amaze emyaka 15 mu kibiina kye kimu. Gwe ki ky'olowooza ku mbeera eno? Mbaagala nnyo abankomera.